Mukulikeyo mu kitundu kyaffe ekya 11 kino nno kye kitundu kyaffe ekya 12 nga kitandika bwe kiti. Richard ne Brian gye bataatuusa Pawulo mpozzi nga kuzimu. Yali yakatuuka mu kolegi ne bamubuuza nti, oyagala obunyonyi? Ko ye nti, obunyonyi butya? Ko bo nti, nawe mu Afrika gwe ng'okyali muboofu, gwe tomanyi bunyonyi butalina biwawaatiro? Ko ye nti, sibulabangako, tugende mu bundage. Bayambalira ku mugongo nga nswa nga bejjayo kugenda kunoonya bisu gye biri. Obudde bwali bwa muggundu era nga n'empewo emeeketera ddala ku magumba. Pawulo yali alowooza nti baakugendera mu bbaasi, naye bali banne ne bamugamba nti, ffe bwe tuba tugenda mu bunyonyi tukola lunwe. Ekyo nakyo kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba nga Richard ne Brian buli mmotoka ejja okuggyako bbaasi nga bagiraga lunwe, okutuusa lwe baafuna omuzira kisa n'abatwala. Baaviiramu ku kizimbe kya bbanka ne basala ekkubo okutuusa lwe baatuuka ku kkanisa. Pawulo yali akyegomba ekitikkiro ky'ekkanisa, ebide ne bitandika okuvuga. Byamukanga nnyo, ko ye nti wano wafiira muloge, ng'afunye akakokola tondeka nnyuma. Yavaawo awo ng'ennyindo yenkata. Kwe kubuuza banne nti, simanyi tunaatera okutuuka? Ko bo nti, ndaba emmanju wano weewali ekizigo. Olwo yali ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Abalenzi tebaalwa ne bagenda mu bunyonyi. Pawulo yali atandika okunoonya ebisu, banne ne bayingira mu bbaala ne bamuwenya n'abagoberera. Obutakulimba, Pawulo yali tayingirangako mu bbaala y'Abazungu. Kyali kizenge kigazi nnyo, buli muntu yali yeeminsa. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya 12, tusinkane ate mu kitundu ekya 13.